kasana udde mami nga ayingira ana mu itano baba bayita ba mami kasoko bana nkaso manyi kasotuka ku third floor no yitambo oti mukamuli ana ine myakana seri muto simanyi gwa kamula namulaba nga akola ku bukedde wamulabidde wano mukulya kashi twali twamulabadda kaka ninatika nkunyumize mbane ne simu kanjiteke wansi seri mukulu ali mama wa seri ali wali waffe gundi South Africa wano alina byatunda atunda biti nja kungamba mama naye wa AI yeyamu gwe bulamu bwaba abana oluzobise bwa bulijjo bwa abula toje sabira leka mama wa seri wallahi ali South Africa bamuyita Sophie naye ali mchakala chakala ekyo chokola bakita batya naye guvunule guzze no kola bozi handi ba nja kunyumiza kiko naawe okutte ofu gundi ofu guard tebalina life ali kunyumiza olugendo lwagenda nge South Africa ngaba ali mawali bamuvuga ntadi ya samaraka abawo mulanga namusanga awo ngali ayavula awo kugundi abayita wano ku mirambi poze leader mirambi olaba wano ku road kintu kikube ekikira paka last ekigata ku ntebe rundi awo wakati awo ngamba ntebe road namusanga ngayavula akaba ngeke kimwavuza omusajja wali kugundi ngeke kimwavuza tomani wali kizimbe kya Joffrey utaye kiri wali njimanyi ngamba longa ya bali seruwale akidi tochikatiriza nze manyi yoyo kale yoyo muba mmanyi mulala mwe mmanyi nenga bambi anyway gatuze mu serious notes Amos alina obulumi sugar abantu balina okutegera sugar bibano aba ajja mu bulamu bonga zene mission ye sugar yajja mu bulamu bwa Amos nga ine ekigendererwa with a mission era nagitukiriza kusula muvo bukono mulavo umononera bulamu kivula nti Amos alemereddwa okumuvinga on ate sugar ya moving on kubanga sugar yaddayo dda watata w'abaana be mu batata b'abaana be yaddayo dda njo nabirabine kuita mukinako bukafunja dayo mu batata ba myai do research myai no yaddayo aho no wakubuliza ofa kinayo kati wotukire mukako ne research ofa kinayo nedda nti kati ola wosobola yo omutwe tukunoonyerezaako ng'aba mawuli kubanga sugar yali mu public domain ekintu ekivaayo bwe kiti tulina okunoonyereza tumanye si mu bubi kubanga tuli ku The Truth Media go subscribe follow tuli ku Flex Media 256 ko tuli mpola it's every Tuesday mbera ne sula wano ku channel zino bbiri ezenjawulo netunyumyamu tukola wali katini ekintu kitambula bulungi nnyo kimala otambulamu awo netugandika tukite naye nga olunaku Olwokutaano tugenda kuba ne Karoka Sita ku Serena Hotel nade nyumyamu kona yawo nangamba kawe ebintu ebiwerako nangamba no Shiba yagala mutegeka Shiba nga yagala kutegekani Karoka Sita kubera promoter we amutegeke naga kati yaina experience ya musudde kuba yaketegeka ebivulu bibiri ku bisatu yali amusudde senga katumusanga Masaka kuwerukamu nedda Shiba naye nyini atagala atakutegeke muleke nammwe era wamakalo tambuza ndongo yoyo mwana strugglinze yekka no kati ba promoter be bawane bategeke ndongo z'abantu baba strugglinze ne bali Shiba mugula kivulu agenda okujja ngo already ono ataddemuko namuga ati kati already natandise okugira nataddemuko kiba olyako story ya Budumulasi ingeri gye bamusuulamu nedda waliwo omuyimbi omu yamugamba biveeko ebyo byoyimba deni mu chain bulingi n'ava mu kadongo kamu waabwe naddeni kati n'ebyo baba bagenda kusuula naawe tokizanga muyimbi muno we mwenkanya amaanyi bwakutegeke kuba kati mabiga kaawo Karoka Sita abadde ow'amaanyi nnyo okusinga ne Shiba oyo naawe omukazi abadde w'amaanyi nnyo okusinga ne Shiba kati ambo Shiba mbwategeke Karoka Sita yasooke yeetegeke biye bagamba ate kiri ekivulu kye bagamba yakola emirundi ebiri kavume yakirimu Shiba teyetegekangako Shiba nga neyanziza yetegeka yetegeka kuneyanziza se kale yali Shiba establishment presents kati then na gundi eno amadaga Shiba ani yamutegeka era yetegeka Musa era mu mwezi keti yalimu era mu mwaka guno tegunagwa kuno gwe tulimu opposing abana bakijjeyo
era agenda kola ki amanda gajjafa ayinza okubajja kubaako mmyewo ani nedda anyway kati ana abantu atuguzaaki waliwo endongo ki luyimba kiwayizo omukazi ebimukuba bingi naawe siya era kalo wali okanogaana mbushiba akutegeke yali akusudde kiringa kera ku macha nti Chameleone ategese fake family ozawashi yewe nange sebintu esagala kubigenda abayimbi bamanyira akulabira ddala ku pikiyo n'ayagala aleete se bafune credibility eyo oyo omwana nze namutegeka okitegera kuba kalo yaliwo by the kalo yaliwo nga mayinza namulaba nnyo wali ku time ya Cindy before Cindy katana kuba kubeera mu bino bya bands maybe battle oyo omwana yali era byonna n'engeri gyazinamu biki yalinga yatwala vibe za Cindy zonna banze kalo namulaba dda kuba wali wasa kwa tebe wa Saimo yalinga atamulanga ne Barodi and Weasel we batudda myaka nga 25 egise so she's a good girl anyway abadde struggling ne music yangamye muno okuzala nga oli mukulu emyaka gigenze ozala omwana nga n'obwongo bukulu ate bakulimba ziba mpi mu ddwaliro ati abasawo bazaalisa babeera oba bazaala ngamba omwana gw'ozadde nti omuzala nga n'obwongo buli machuwa kuba omwana we kati alina emyaka 3 n'ekitono bino byenjogera biri mu interview egenda fuluma biso omwana we myaka 3 n'ekitono naye batu omwana amukaayanya kati ate mugamba nakyo mwana takubayo akalango nti muje muwagire mama n'agamba oli omwana wakukkaanya naye yajja kubuuza jaswa kuba nti abakazi abasajja babeera bababuze bubuzi n'asalawo n'azaala nga akuze akuliridde oba bamubabeera ne plani ye zaabwe good yes naye nga ekyo kyekituufu lwaki ogamba kiri ekisoose kisazeemu sigamba nti wozaala ng'okaddiye nti omwana waabeera omukulu omwana takula olwokuba naawe okuze majority y'obwongo bwendi eba nsumuufumukko kuba n'abazaala ku myaka 28 kati ate batugamba gy'okoma okuzaala ng'oli muto gy'okoma okuzaala omwana omugezi ate yakinnyonnyodde kati tunuulira bebekulu yazaala alina emyaka 18 tunuulira mutabani we kati w'omuliro w'okonfrontingira bebekulu leero mutabani we yakuddamu ate nakubba n'akutta okitegeka kyemugambe w'ozaala ng'oli muto ofuna abantu abakulwanirako munwana ey'ekisajja kikulu tayagala atanoonya amulwanirako akala aleme kwekola kibakuyita balina ebakiyitaawo kubeera ng'agamba kwekaza alime kwekaza azadde akuze era yakikkiriza yazadde ate alime kwegamba nti ate omwana gwazadde nti ate ye mugezi ennyo ikasazo w'ensi era kasazo w'ensi kuba obwongo busaza kimu abaana bonna abato kisiza engeri gy'omukuzizaamu babeera bagezi kubanga amagezi bagafunira awo kati awekalo muwe credit nti omwana amukuzizza si yekka jasi yalwawo buli okuzaala ekyo alime kubeera nga yeekaliza mu nsobi mwagala nnyo maama kalo mwagala nnyo era nasanga wali abavubuka wali waggulu ku papaazi nga bamwogerako ne mbasazaamu nempita mu interview yaabwe wayitamu ne balekeraawo tebaddamu yaka kimukola kibi nnyo naawe ono omukazi asitwagolinze ne music we nga bagamba simanyi oyo ali kaweweevu buli wabeera ne kukola sente aziyoola wali mu simanyi ku Victoria University Victoria yakagifuna era nange kinabagamba nabagamba interview ngisazizaamu oba gw'obyogera nabagamba interview ngisazizaamu kubanga byomwogera toyogera ebintu sisobola kubyogera bifu omwana oyo atobye n'endongo ate yeeyisa bulungi ekyo kituufu yeeyisa bulungi alina omutima omulungi nagamba wano mu ndongo tulina abayimbi abalina emitima emirungi nga bambi alina omutima omulungi ate mukakkamu tomulimuwulira mu ntalo tomulya ndi ate abifinga ono ayagadde ono era ne byafefe busi ebyo zinali sibisiimi byali bamuteekateekako musimanyi yazaala mu fefe busi fefe busi muzaalamu anti sima tonkyaya mwana anti ndaba okyusa ebigambo anti kyenkugamba yazaala mu mukazi si mukazi yazaala mu musajja anti waliwo emyaka egituuka nga omukazi yazadde mu musajja nkwegayiridde mukola wetyo naye nga muntu wange mwagala nga nange w'omwagala engeri gy'omwagalamu nedda tatiso gibuusabuusa eyo enjagala togibaide yakola konsati ye yasooka mu covid si yasooka yalina yakukuba gundi yali yakuba oba bivuga nzijukira bulungi Karo Kasita ogamba eyagundi eyo yatuwa acoustics na biki yali concert yali ki just ali mukola version ya nyimba z'endala naye yakola mini concert eyasooka ku Fame yakuba yaka najja n'atuwa Wuma
then geno jageno tour kiriwe kyamusala ku byonna tewali tasalwangako kuba eya waliko eya gundi we bamusayininga ku Victoria University de bamubuuza tukusayininga naye kisobola okukolera ffe ku bantu kwanveiringa tulaga tukuleze yabasaba eyo concert era be bagikola yali ya Victoria University wama wali benasanga babogera ndi bamukolera concert ey'obwerere ati yali abwerere bali bamuwa gundi ye ya ambassadorship nga baji valuinga nti nayo nga onogamba tukubakugize no kati gwe kyoyinzo wayinzo kwanveiringa gundi yomwe gunobaga buli mwezi mumpe credit 10 ez'omwenge ekyo kisobola ngo gaseko ekyo kuwasenza wasayiniza togera bintu bya kisiru wacho okivugira mwenge nze nyo mwenge manyi nze simanyi nenga anyway okitegera kalo muntu mulungi bamwe bintu bya kisiru concert ye yetegekedde nga ye yeno anatwaga kutata omwana no karo yageno yimba anti Uganda nomune woboyingo yimba ati ye yavudde we Uganda kayimbira wa concert agenda giteka kola byamwe byabana Uganda anti bya bitu mwagaza nedda mukwana ata namukweka paka dia ni amukwana yagamiti yamukweka ate tumumanyira star omwagaza ki oyagala muzaalamu atwagala kutumanye oyo omusajja naggano yakola nazala mukalo kasita yali atukikako hata atya nga abasajja bamutya nze kalosengana kuyayimbira kubayaka ai ati kubaka yakajibwe nasinga nnyo okulaba kaloka sitanga almost on a daily mulaba ati kati mugoli mawulire n'abasajja nga bamutya ka omwalo we bana yeraga omwalo yeyo tatukikako okimanyi nawe yagenda ku recent no wageza ogula tiketi yali agenze mu company ye mutenza so yajogera ne bagamba omukazi omu kubakolayo gundi nti yogera olimba lwa kaloka sita lumutu kuwe tiketi omanyi olimba lwa yayogera twende tupate ne bamubuuza lwaki nagamba nze ndumanyi lwa kaloka sita kati waliwo akola oluyimba nga terumujjamu nga terujja mulala ngoli waluwulira alaba kifaananyi kya muntu mulala so twende tupate lwa Pia Pounds ne MC Africa lwa Pia Pounds MC Africa blubukira bukezi balwa kaloka sita era wangula tiketi ebyo nano mbina mu interview tagala abantu muntu muwayiriza nenga kalo bambi tumwagire she is a very good person that's one two yegwe kama amanyitata w'omwana kati nzize katoro gwe bamuzaalamu anti muba mawulire teri musajja amanyi yazala mu kalo kasita ekyo kijja kuki muli we muti nze nkubira nnyo wane simu ne kubuuza oli wati nyeze wa kalo kasita omukola ki kumukolako interview mama zitafuluma zo nzikola ziteeko kwezi liko Truth Media awo mpayiriza neba mukwano go yes omuntu yamu introducingira yali ali ku rumors nga chakubira ku rumors sindi nankwata nangamba ono bamuyita Carol very soon agenda kujja mu ndongo direct mwaka ki zege Carol namulaba nga tukyalina Aitebe wasayimo 27 kati ate wano nga tusembedde natandika okubira mu S&S band rumors era nga yeridi waawo anti kyekyo kyenkugambye nti Carol yatwala ekintu kya Sindi kyonna era nga buli ndooza Friday sembayo mu mwezi Sindi abeerawo nga bali kuba babiri ne kugundi ekijja kibeera bandi Sindi kyaliyo ajina backline ajina namusanga kawe munyonyawe era nga kala ayimba ku autospanga ekyali autospanga kadde kuba by then era Sindi abeerangawo ne night every mwezi yes nga gundi yaji taska ye sponsoring nga ino beerawo kati nekijja nga ate moto wa Kara muddako Diana chaliwanga kati ate adda ku Diana nga twasoma ffenna kati guli wa family aguli wa munda wa mma obeda ne wenjogira palapalanya muri muti kati nekijja ate wali oyagala gwe wangamba edda bali bamuyitani tewali gwe nali njagala just Diana ali close friend wa siyo Diana just close friend just byakumakubya friend yes cause amu introducing ira yali Flavia Mawaji you can soma primary secondary Flavia yali wa selector Williams anasoma ne O-level ne Flavia achali yo ku CBS hasije nkola simanyi mwana oyo bambi kati wento wenyingi magala nyayo ne doboze ddungi naye alikozesa nti bali bamusse bali bamuloze jaddu kunyumiza Flavia mninga bamuloga atuuka okutambula ayo jagenda gye bayimbira ng'omumwa gusituka
Walira. Flavia yali afudde. Flavia abadde asula wano ku Salama. Olaba ku gundi. Kugerezeewa. Kulayati. Layati kasomera kali awo kabasiraamu opposite. Olaba kukikira kalenda board. Junction eri awo. Kati n'oba ngadda ku Salama board. Kati olaba kusomera kabasiraamu opposite. Awali sono amaka kwaliko ko ne studio yali waawo. Manyiwo. Flavia bamuzaalidda. Olaba ali ku Deriko waggulu. Ujibazaala Flavia. Kati Flavia anti kati simanyo bayavaawo ni kati yagula n'emmotoka. Yagula emmotoka. Musango. Si Musango. Yagula emmotoka awo ne bamwana omulimu ku CBS. Naye kati ye bagenda ngo kuyimba nga wabeera nga atudde nga abayimba. Ngayimba ebide ebikoona. Wadda ku stage ng'omwamu. Nga gwekwate. Waddayo mu katebe nga ebide ebikoona. Wavaana wadda ku stage. Mwe bali bakasse. Ebyaddala aga Katonda mu ggulu bali bamusse. N'atukoyo mwana n'akugga bw'ati. Nga takyafaananika nga bamuloze. Bali bamuloze abagundi baawo. Nze nabalaba. Bayimbi banne baamuloga baamutunuza mu ccupa. Ccupa ya Fanta. Bagikuba ne wansi ne bagijjako ensonda ne bagimutunuzaamu bw'ati. Nga lwajja ku stage okuyimba mwa nga gwekwata. Yakolako ku DCM Studios. Ati Flavia Tamadda. Ebyo nanga tanabikola. Flavia Mawoji yali akola ku reception ya gundi Platinum Avenue. Ate ebyakati. Ebyakati. Yakola ku. Ati ne Roja manager Roja wa Mulubega. Yali eyo ngoba yali asiimulo oba yali akola ki ku Platinum Avenue. Nga wandika bipande nga yakube biposta. Platinum Avenue eri yasookera ddala. Nga Roja yawandikako n'ebipande bw'atyo ku Platinum Avenue biki. Kati we Flavia Mawoji nga ali ku reception ya Platinum Avenue. Secretary Williams we yamusanga namukwana namuwasa namuzaalamu. Namana namusulawo. Nagende ebwetu. Secretary no bannayiwa nabira bino tanyiige. Era agenda kunyiiga. Secretary tonyiiga madde nimba. Era bw'oligenda okusaba omulimu ku Sapienza tebagenda. Ate Sapienza naye akyaliyo. Bamukozanga reference. Atya nga takyali. Bamukwere simu nti wamma ono oludde naye mawulire ali ati. Secretary yanjigiriza ebyamawulire bino. Kati wowe konjera waki? Simukonjera. Temulinako mikwano. Serebu tabanga mu recording. Si recording. Gundi oli omukazi wa Moyo ya recording abantu. Nze ndiko si recording. Munnange nga bakaloga. Kale lwaki kamyasa? Kati okagenda zikira. Ndabye n'ebiwuma ebifu. Bagenda kunsondera. Secretary William aba yakuyigiriza amawulire. Tomukonjera muleke. Simukonjera bino abimanyi si yabinjigiriza okwogera ku bantu. Kubanga naye twalinga tukolanga naye ayogera ku Princess Amira. Mbuki. Anti ye yamuleeta. Yamugize by'okuyimba era nga yabeera naye. So nange nembiyiga ate nanze nandibijjewa nange okwogera ku bantu. Nga babeera ne Princess Amira. Nga yakayimba Sibokya. 2013 14. Amira mukulu. Si mukulu nnyo. Si mukulu nnyo. Oliko kweyimbira mundi. Amira muveeko mwama kati yafuna minisita takyatumanyi. Gwe mukulike mu parliament ye 12 yasoose okutuula. Mulonda ne ani. Mwabaddemu incidents 2 abantu zabadde boogerako. Mwabaddemu incidents ya Namere, mwabaddemu incidents ya Nkeretanyi. Mwabaddemu actually zabadde 3, mwabaddemu incidents oli bwe yagenza abululu busatu bwe bwagenza okulonda weda bawandiika Oboth Tayebwa. Oboth obululu ne bufa. Abasatu. Abo nze mpamanyi abassa obululu. Buli yadde yeebuuza aba opposition benale. Mwabaddemu abakulu ennyo. Batakyasobola kutiikinga. Abweda. Toyogera gundi. Toyogera gundi. Muleke tomwogera. Totuleetera bizibu. Bagambye oli nalabye Zungulu Ivan ng'agamba obuzibu bwavudde ku bakama baabwe. Kiringa banakutuma ku dduuka omwana omuto ne bakugamba sukaali wa 5 airtime wa 2 nogera ng'okiyimba ogera otuuka ku gundi sukaali wa 2 airtime wa 5 nti bavudde nga babagambye bw'otuuka wali Oboth Tayebwa. Ono yabikutebyo mina abiteeka ku ki. Era nabagambye nti oyo omusajja omukulu nga takyasobola kukwata peeni. Muwandiikire. Ati bakiza kuwandiikira gwe ino kwewandiikira. Walese obuzibu. N'awandika Oboth Tayebwa. Yagamba zeyo liri yagambye Oboth Tayebwa. Kyeka wanange. Imagine ffe tuba tulowooza nti ababaka basinga amagezi. I know. Kati mutta muti obululu.
busatu bulambirira baba kachawo expose them tumanye constituency mwe bava tumanye nti twalonda birerya basobulu omubaka olina okubanga olina aichu ya amaanyi yesobola tigwakiikirira abantu kati ebirowoozo byabwe n'obitwala otya katobimikisinze nene balwadde balina sukaali balina pressure asima ateze kuleetera kuwanika bitagatta bw'osaaga gwe abasajja bakadde omuntu oze nze nkugambye enguudo mbi kati gwe zo tugambye oba vuyitidde ku kyalo olina okugenda obitwale mu palamenti ng'otuuka eringa obigatta bino bitwalira mu mbeera mbi ate waki wali antikize n'agamba tuwadde enaaleero kuba bombi beyayewandiise beenaaleero kapapula kamu naye nga anyway ezo ensonga zabadde 3 tusokere kweriwa Nkeretanyi lwaki sinammeere nammere tujja muzzaako Nkeretanyi yayolesezza amaalo ate amaalo atya omanyi bano abaana balina ekizibu kimu balowooza nti bazze kuvuga bazze kulabisa Museveni tebamulabisa batyo Museveni omulabisa mu public n'akulabisa mu nkukutu kale bano abaana bambi yarabisiza yayinza okuba yasiko walinze nga ye n'ab'ekibiina kye naye tokikolera awo mulujjudde abantu nabagamba Museveni oyo omulaba muggyeko amaanyi muze yakaddiye bena be musuubira okukola mujja kubikola naye don't try so much to be recognized kati Nkeretanyi byaliko kati anaabeera ta bold mu parliament ate ekyamulondeseza kubeera bold of course abantu kati ampeeyo abantu 5 ab'ekalungu abamugende genda olabise Museveni ne famire ye bana basiru balinga bataasoma tuvuma Nkeretanyi nsisobola kumuvuma naye balinga batalina bwongo balinga batalya ku mmere eyo kya ate era buvumye muyina okurespectinga parliament n'obukulembeze nga bwe butambula ne president gwamulabe tamuwa bitiibwa byonna kati okera kumacha n'ogamba Mr President kakati nyalo kunominatinga Sodo kubanga family first family ogiwadde nnyo emirimu kakati ono wadde tonnamu wa minister naye kakati nze munominatinze kubanga ena nominatinga kiba kitegeeza first family yesalawo ebyobufuzi olanduka ki yabyogedde akoye mbyadde mu luzungu wadde ate omenye ebigambo by'oluzungu bibeera bitono ate by'oluganda w'okirambulula mu luganda kiba kigazi naye amwada ebitiibwa byonna n'abimalayo kati Nkeretanyi kye yakoze tukwebaza okubanga ofuze Uganda eno okwewaayo sacrifice n'ofuga Uganda eno emyaka 4 okola kyamaanyi gwe ne famire yo kakati bana kunominatinga Sodo kuba deputy speaker bana abaana balina ekizibu kimu omanyi kati abaana ba Nkeretanyi abantu bamuvumye ndino awagira Said mbo yakyuse already teyakyuse teyalidde bambi musajja watu mumusaasire oyo kati kwe lugendo lwe obyobufuzi andi nze ekyogeredde wano leero mmeka leero 26 leero 26 May Tuesday 26 wayagendanga ku floor ya parliament okuma omuzinalo okuteesa ate nga yayogedde bulungi n'ayagaliza first family si we bate bakole ebyobufuzi kati ajja kulanga kali yaye naye eringa yasewanyana oba segirini nga nambozi yakyogera mu 2021 ye byete byakomaawo ate banambozi baleke ebyo bamaster by'ebyobufuzi bya Uganda abo ba propagandist ebyobufuzi babimanyi tiwakera kumacha na nominating yali ani oli owe ya nominating Moses Ali ya nominating Moses Ali ya nominating Moses Ali nga balonda parliament ye 11 Moses Ali n'alwana akujja kukazindalo kweyogera ko yawandiise ebigambo bibiri mu kalulu samutegedde obadde omunyinyonnyola wano anti kati tuyitawo anti mbadde nkugamba tudde ku bano abaana ba Nkeretanyi Nkeretanyi yayagadde okwefuula principal mu palamenti omuvubuka omuto azze mu byobufuzi anti kati bano abaana Museveni agenda okujja mu buyinza tebaali bazaale baali bato gaali maji kati bamanyi byabufuzi engeri bitambulamu nakyobola nti n'oluzungu lwa Nkeretanyi waluwulidde Mr Speaker sir fire is better than oil I am the opposite side ngandi wano alize nkubuulira oyo Nkeretanyi yasomera ku Lubiri High whatever yonna gye yasomera oyo schoolmate wange twasomera ku ssomero lyerimu ate kyali kulemera luzungu Nkeretanyi akyali muto mu byobufuzi parliamentary business tebagirwanira ku social media tokakasa yakakasizza kati yabadde agala kakasa mbwa azze asobola okuyimira mu maaso ga president ate teyazze teyakikoze kakati yakikoze naye kigenda muetera obuzibu ayina ebitiibwa tebyatalese bya president byonna yabimuwadde oyo omwana nze musaaside n'omusaasira musajja wattu ensobi gye yakoze olina okufolowinga protocol nga bwetambula oyinza okuba oyinamu kuba kati oyo Museveni yamukoze eki ati gwalabyewo ayina wamunenyeza ati
yadine ngalinga gama government eno first family yesalawo gibawe before era wo batosazeewo tolanduga ibi nabya kisiru mu byobufuzi tebiriyo bana kibola bana bafuna ebizibu abo mu byobufuzi nga kana katote kajjanga ko mu parliament kabira ko wade chairman wo muluka ne bakuyamba abantu ne bakulonda seba badde akulira amaduka aga kate bine bya kate ni bine simanyi bano ne ba ngundi simanyi bine beddings and kate nenkeretanyi tobireta mu byabufuzi bya Uganda era namulide ngaalanya you know my name is Nkeretanyi Chiseke ani Nkeretanyi Junior Kalungu ngambala banono omwana but the guy was bold kakati President Museveni omulaba ne wamulaba ntumula ya president nenda banga anyize ngache kimunyiza era abadde yebuza bana abaana ani yabalonda bantu badenze njagala okubagamba by the way yakozi yatanikiddewo omulimu ogwamulonda to be bold kati oyanze obutaddamu kulabika mu parliament ati batandikirawo mukuba enkokola mu ebintu byawe by'ekisiru parliament enajjuwa kitiibwa ono speaker mpya alondeddwa okitegeera asoose kubiriza parliament esooka kakati naawe osoboddeyo amaanyi kati yasobola okwogera okusinga zaake oza waki zaake siwe babyogedde bamuwaze panchi kati bano abaana bambi bagala kwefuula the new Segirinya good ali ludda wa we need a parliament with vibe we need a parliament with a outspoken parliament si vibe parliament erina ne wono oyogera kati no kamba gambe ne wono oyogera ebikikina debitya abantu bagenda kuchawa Museveni bantu bayongera kumwagala kubanga bamulabanga god father munkola bwete so kati Nkeretanyi muganda wange ze kyenku olabi kotazo kwogera bitagatta Nkeretanyi kyemugamba kiri ekintu kimu yayochezza eno bagenda bano bafuti soja bo bamukubidde enala byawe ebisawo by'endulunga biwera ate waliwo abamu abawooza ade bagamba mbuno simanya ate yalidde ate ngeri yatandisemu introduction yakoze mpiyambo Mr. Museveni tukwebaza okubeera omukulembeze omulungi kati abalwawo okutegera abo bongo obunafu kakati Nkeretanyi asanze akaseera akazibu awo wennyini bamubudde bagenda katandika okumubuula mutisa abaana bayingira mu byobufuzi nga tebamaze kuluka lugendo lutambula lutya Museveni tebamulabisa Museveni egye emyaka gyalimu agenda mu 82 n'okusoba egye emyaka jajja akuze teyeetaaga ebyo bya simanyi kati olabise Museveni for what ebyonoonese byonna mu Uganda Museveni yabyonoonye okinako bukakafu ntiki ntisiye kati bambi bana abaana bankeretanyi bambi Bobi Wine abawaga ate ekikibiina kyabagidde mumukube parliamentary business bagiwanira ku social media si ya likes president yanyize nzira tulide president bwenti nga tunula bwati ngamba bankeretanyi we yakoze ekyekintu najja katuti n'agamba bwemba nakuwadde obwa minister n'ensanga nga tokozedde bantu nda kugoba mwe muletedde bana abaana okutandika okupisa mwama kati naye okitegera nti bamuwa wake up calls Museveni tekyetaaga wake up call ate teyazifuta Museveni mu kimu ekitambula mu ggwanga muno aba akimanyi then nati kyekugambye nti bamuwa wake up call bano abaana bambi Nkeretanyi mbasaasidde nnyo kubanga bayingidde mu byobufuzi ne batandikidde mu maanyi kifuba wekuba mu bifuba soka wetuwaze omanyi parliament bagitambuza batya eyakajayo gomo nga yanyukidde mu speaker ani Nammere yabadde awabula ati tebandeke yaze n'ayanjula bulungi nnyo ng'aleese na katasinansi kati n'abuka ebitibwa bya president nga gye balina okumwanjula n'amwanjulira mu others kati ekyo kyennyini era Nammere yabadde alina okujja atereeze bali bano abakosa okubalaba nga baludde mu parliament tebandeke kati ali mu kisanja kyakubiri Nammere tayingirangayo bwe mundi gwe ogusoose naye yazze n'akulaga namugamba wadde president mwagala ne president bamwanjula we bati bw'okimanyi nti Sodo yayiye nnyo Nkeretanyi amuyiwaati yagambye no sense teyamuyiye singa yazze ku kituuti na declininga eyo nomination yandibadde amuwadde amaanyi naye Sodo teyasituse na mu ntebe ate yadayasituka alagewa kujja kuwakanya nomination gye bamuwadde ate handle what point ya Nkeretanyi yabadde let me give you a preamble point ya Nkeretanyi yarichinze home you've taken all the whatevers neno kikwate wawe buwi kubanga already n'abantu babadde mutuleetedde okulonda mu mwennyini mwaso n'ombalo nga tabatudde museke nomala nemutekawo seke y'ekimpatiya nemumalira nemubaleetera lebyo mwawadde so kitegeeza mwe mwagala buli kimu kikole yowe ono mumwere ddala the point was home kati mwe abamu are you paid
No. Oba olya ku sente zo? Ndya kuzange entonotono. Olya kuzize entonotono. Ati kati toyogeranga gwe basasula. Ati kati ekizibu kye muyina dayasi. Mwe mulowooza nti avayo nayogera ekituufu yaba ya ekituufu ekiba kyoyogedde. Tulina okuwabula bano abaana abato mu byabufuzi. Bano bankeretanye. Nkeretanye musajja mukulu. Muto. Twamulabye nga asanyuka nga Arsenal style goal. Kati obo muto. Chobola president byaze ku kitundu nagamba what is Arsenal? Arsenal is nothing. Baba. Muyina okutandika okulowooza ku bintu ebitambu ebikulakulanye eggwanga not European countries Arsenal biki. Okwagira omupiira kiba kyakyana kito. Akisinza owagidde otya. Mugobe magogo. Hikwisa okoleke nga tukyagina mu maaso. Magogo yaze nalonda speaker. Speaker ki? Speaker omupiira both. Nani manyage na bizira. Nga bizira atya. Bana ina kakasiza. Anti omukyala teyazi. Omukyala manyi ne bamuta museeka jaberewo kuba adinobero manyi kyabagamba. Mutalina motoka mwatambulira. Najire ku boda. Nga ku boda akole. Ne balenze mba kuba speaker yabakubya akavulu yabagambye sobola kujja motoka zonna mwazi wa mate kati tambulire buki. Bandi badde tebalina NRM teyina basi. Ate kuvadde ina basi zisomba abantu abagenda ku campaign. Byayagala motoka ye bayagala. Ate no waba watu wajibanja tajja kugifuna. Era naganda okujja. Ko tayina mwatambulire mwawambe motoka ye. Ali kati nze njagala nkugambye ebintu bya speaker byabaddemu obungodira bungi. N'obutajja bwa speaker bwamuyambye. Abadde ajja kuswazibwa nnyo. Ate kakugambe speaker olaba batamuwa bwa minister tagenda kulinya mu parliament. Tusa kuwango obadde eri mu ate nga abadde ng'ayombesa abantu okubanga tebajja mu parliament. Anti kati wano bamuswazizza gwe kimanyi babadde mu kuswaza speaker si kwata buli bwanguzi. Anti labayo bw'ogamba mutagenda kujja mu parliament nga wano wabadde ng'atuuza ng'alaba kola mutewera ng'ayomba. Anabata koze ekintu kikyamu ate ajja kuba kikoze naye jjukira waliwo kati ogafena tubifiirwe okuswala Sipiko mayina ajja nga obotho yakubiza parliament namugamba sit down tayebwa nga ye deputy of course ye yali tenyinza ekifo kye nga sipika atudde eri abakabe bukedeya gye batula mabega nnyo eri mu basemujju eri kati oba tolabika omuntu abadde ku kitole gwe webegerako nga kati ate bakuwa waliko omulimu oyogere ne bakugamba no please sit down time is over anaka adagamba banne nakyali speaker wa wano gwe tojja kuddamu kwogera yagamba ono gundi nawe bakigamba yagamba lwakafuuzi namugamba tojja kuddamu kwogera wadogirinnyamu anti kwe kuswala okwo naye abantu bano abenaremu babi balungi mbuuza lwaki nalaba ku zino parliament entula ezisembyeyo 11 ng'egenda okuggalawo nalaba Nabbanja engeri gyali atiitiryamu gundi bosa tayebwa gyali atiitiryamu Amongo olwagambye nti obosi yayiseemu yasoose omusitula yamukwatiddewo omukono namuga gwe nfa naawe nengana ye mwana bannange nze maama Nabbanja namwagadde tofiira ku bbala limu obanga nawolovu eri we bagutema walaba nammere we yavaayo okwogera nga bamutadde yagamba yabiteerawo yaganze era sipiika ntayi naye n'amuwandula kati ne Nabbanja kiyakoze kati ate Nabbanja omulaba agenda kuwangalira mu byobufuzi in fact bayinza n'okumuddiza obwa Ssaabaminisita yabazo bannange eno wiiki ebadde enzibu olanya mutolo yali mu ddwaliro nga tanaba kumalayo nakuze mukaaga namugamba vaayo president alina okukulaba olina okubeera mu bikujjuko bino ebyokuba nti ozadde mulangira tandi okubeera ng'oli around nabadde ne Kenzo ku gundi wali n'agamba abamawulire abamu mutamye mu retiring mulekera abaana bato mukoze nnyo bakoze nnyo ffe tukyali kati bwogeze n'oyogera ku mukyala we n'enzijukira bye yabagambiddeko mu retiring muve mu mawulire ate tubukole ki mulekere space abaana bato basomye bali actually bwogendamu eyo interview ennyini nze nange ne mugana naawe retiringwa balekere abaana abato n'agamba ate bo balina okubeerawo bagaidinga abato ne mugana naffe tubeerewo tugaidinga abajja naye ati nagana naye ate obuzibu obuli oti ate ffe tubeerawo ebifo tubiremeramu views z'abaana tuzitwala Kenzo ku mukyala we ate no wiki yabadde enzibu wiki yoka mwezi oba ozaala oba ozadde oba wakazaala vaayo beera mu bantu bakulabe mulebo sindika botino
mala nalo mama nabanya akuto omukobwa oboso kimanyi omukazi alina amaanyi yamuwambye namugamba tukuyina naye nga wali yabadde ali ku TTV ya sipiika Magogo yalonze oboso kati alikoze ekimusajja wa sigale waka already aliko sanction kibagala mukola ki ozaawo bozi babugamba alita yalive ekifo kye ne bakitunda bakiramuza kundi ya decline nze ono wa Kitende tajja kabushenga ajje alina kabushenga oba Alani Sewanya no bamujibu Kasule awali Sewanya tajja ajja kubba ebintu by'omupiira ate n'okusinga yabba ki yabba si yabba tikiti mulala ono yaliko yabba tikiti bannanga ate Alani mwamukyawa nnyo kiki yabakola Alani mwamukyawa nnyo bambi gwe omusajja oba yabadde ku ccupa oba yabadde alabirira mukyala abe bulungi mateeka gona yadde alina okujja aliwa Magogo namulabye yaze n'alonda sipiika nze sijja banenze mbagulire nze nina entondo divorce dayasi obuli ekintu kimu waliwo ekintu entondo nga tezeetaagisa bane mubeereko n'entondo utasobola kukubira mukyala we batyo batwala emmoloka esooka yakubiri yakusatu ne bafukuza ennyumba zammwe zonna era n'ojja n'olonda gaana kuba nageti naye wanyiize gavumenti eno baginyiigira oli mujja na nnyina ng'omwana we wakayogera ng'ogambuno era emmere bagikola ne bagimwongera kunosigala bwabwe leka akajja obunaku keemanya omusajja naye era namulabye ng'ali mu nnaku ng'alonda naye nga ndaba ali mu nnaku anti mukyala we tamanyi waali ali mu house arrest ate house arrest house ki nyumba zonna bazifuukuula buli ekiriyo ne bakiteeka wabweru omusajja wattu nalabye bambi oba eyo tweet yamusangawa omanyi bayinza okukuba tweet n'ofuna ekidumusi yali agenzeeyo bweru ku mipiira nadda teyagenda gundi bazikwata tiketi passport kakiteeta naye ali ku Sankison kibula bamugamba twagala aveeko oveeyo weerangirire nti obikooye maama talangirira fofavesigadde etya bamugamba yalangirire tajja kulangirira ate nga ate fena tubifiraba fena tubifiirwa ate waliwo tweet ejjaka teriimu fena tubifiirwa wabula nga yeekugamba naye okimanyi kati eggwanga lino lyakyuse ate litya abafuga eggwanga babategedde nedda anti omuntu akera ku makya naga nti nze ono gwe ndoosinze ye sipiika ne deputy we NRM ng'eyitagala nabo nga tebakyalina kyakuzzaako NRM enkadde ne batandika okugamba bemulondera ku mutimbagano tetubamanyi ne bagamba kati katuteekewo seke ekimpa era seke gye baataddewo nga balina kunnyikiza bano Godfather bwe yasonzeeko nti anti omuntu akera ku makya n'agamba n'agenda ku mutimbagano n'agamba gundi sikusanga mu office ng'akugobye mugenda okuyita mu protocol observe nga naye yakuteekamu tannayogera kintu kyonna naye gwe awo seefu era ojja kukera ku makya bakugambe ku channel yosiddamu okulabako ng'ate bangoba kuyange ebyuma byabwe ennyumba ze baagobyemu olizaalizaani kati wani bwe tulaga ye Bobi Wine ali ku ki ate awo yesu yavunaanyizibwawo abeka ayogerere amusi yavunaanyizibwa kati gwe linda waaliko ate entebe Solomon akede naye akugambe kati okitegedde ekyo tokifaako kya mwaka nkuwadde oyagala muleta mubiri nonkuwadde engeri gyekisobola okubeeramu embeera nno kati yafuuse enzibu okumanya ng'embeera yafuuse enzibu abalonda abantu abagenda okufuga mu gavumenti tebabalondera mu kabineeti n'ekibiina kiba tekimanyi ojjukira emabegako ono wa information bwe yavaayo ng'atagane bagamba oyinza n'obutabeera mu kabineeti eddako yakubirawo amaviivi neŋŋamba kuva ddi nga ate ono omutume ani Dawudi nga yagamba oyinza obutabeera mu kabineeti nze bane natidde ebya Bible bino bizibu naye bagita transaction in transition byonna byalabise omulundi gumu ate kakati nze ntunulera baali bavuma omusajja oyo mumugwagwa simanyi mutamiivu waliwo omusajja gwe baali bavuma awo munywa wa mwenge naye omunywi w'omwenge nze ndaba tuli mu 9 ku emu abatannaba kumutegeera kale era mbeera awo ngenda okulaba nga ono omusajja yaani Katumba
Ngamba naye Katumba mukwano gwo. Ekimutwala ku live n'agenda n'akola ne interview ku TV ne ku channel. Ngamba Katumba omukazi amutakuluma. Katumba bamuloga. Ani yaloga Katumba? Katumba mukazi we yamuloga. Bamulogera eri waggulu ku lusozi kandi kulaga erinnya naliwandiiseewa. Walusi. Lusozi lulida. Luli eyo Luweero. Yamuka Luweero waggulu abayimbi gye baali balogera. Ani yamuloga? Mukazi we twali mukazi we yakatandika okugula amayembe awo. Mukazi we ag'eggaali. Wana gana amalala agatali ga ggaali. Katumba naye bamuloga eddagala baali mulisiza mu mmere. Katumba kwenjogerako omutego. Ono yali akuba obulango. Yes. Bamuloga omukazi we ng'alabika nga ali okay simuloga. Wana ali okay. Ne Katumba munaye Katumba obulamu bwamwonoonekera ne ku mulimu ne bamugoba. Takola. Bamugoba abantu amutamanya yali akolaawo ku kiseminti. Nga wakola program yali nga ya Lwamukaaga kadongo kamu special. Munange ne bamugoba. Anti nga wabeera ku muzindaalo. Jjukira program gye yali akola yali ebuulirira abafumbo. Ate ng'obwe butagala. Nga tesobola kukozesa. Nedda. You must serve as a living example. Gwe wo bitagala ate ojjootereza abalala sooka otereeza obubwo. Munange omukazi Katumba omukazi ng'amubonyaabonya. Katumba yatambulako ng'ali bwereere. Kali mu ssaati yokka. Anoonya omukazi. Mwedda mukama wange ekiti kigenda soboka. Tobuliza Katumba mu ttaka. Tera simubulizaamu. Oli Katumba we mukuze. Bwe tukuze kyo kituufu ne Katumba yagaana okukkiriza nti omukazi tamwagala. Kati gwe ky'okuloga kino wakijjawa. Ate omukazi tamanyi atandika ebintu by'okweraguza. No, era yeeyita Senga naye. Yeeyita Mose, yeeyita Senga w'ababuufu. Naye jjukira nti yatandika ebintu by'okweraguza ebyo omwaka gwali gwa 2007. We yagulira amayembe. Ati amayembe ag'okubiri. Waliwo yasooka okugula ne gatamutambulira bulungi nnyo. Ne gamulwaza n'okumulwaza ne bamutwala awo mu ddwaliro awo Kasozi awo. N'avaayo. Kati n'agula amayembe ag'okubiri. Bwe yagagula 2016 awo. Lwaki tava ku byamayembe kuba gali gamulwaza? Simanyi nange lwaki. Bwe yagamalayo. Asaagamalayo naye baali bamubanjako kuba yagagula awo Nateeti. Baali bamubanjako ku mayembe ago. Kati simanyi oba yagamalayo. Yagagula kuwe mukopa nga kibanyampola. Bamugasa okutwaleko simanyi amalala sino ajja kusasula edda. So teyagamalayo. Agagasinga okubonyaabonya ennyo Katumba. Afune n'omulimu ku gundi ku biiti. Omukazi yabonyaabonya nnyo Katumba. Katumba omukazi yamubonyaabonya. Omukazi ng'alabika yamuyingidde emuziro. Emuziro eruma. Kubanga toza vayo n'otandi n'okola ne interview n'okola n'olangira omukazi obuki. Anti Katumba alina ekizibu kimu musajja wattu. Katumba teyali nnyo mwenzi mu bintu by'abakazi. Katumba yalina erinnya. Bano abayimbi bonna nga bamuvunnamira. Ne Katumba alina engeri gy'agenda ng'asereba erinnya lye ne lyonooneka omukazi oyo yalyonoona. Kati ateekangamu ebintu by'okumuloga okumusindikira amagundi. Bamuyita zino baziyita batya? Ennyanyagiza ezikaabira mu gundi mu buliri. Aginoonya tagiraba emmese enjeru. Ennyanyagiza zibeera mu bisubi eby'eggulu. Ali ng'abisiitula n'abimusindikira mu buliri. Katumba bamulogako n'atambula nga yeeyogeza. Omulimu gw'okuguwa okugundira ku kiseminti ne gumulema nga Katumba atambula yeeyogeza. Sikwatako mukazi gwe wandogera ki bw'atyo ng'atambula ayogera mumaki ndi omwo bamulabanga ate n'okujjayo wa Kasumaali awo. Kasumaali ono waffe. Katumba ono wa studio. Togamba yeebyo ebyakamweru kabireke. Munnange kati nalabye ng'ayogera ng'akoze interview. Naye yandibadde yandisirise. Kubanga gyakomye okwogera. Nze nali manyi Katumba yahiiringa. Nange. Kubanga manyi yafuna omukazi omulala oli my sister Shanazi ow'emizigo. Sister wo? She's my friend, my sister. Sister wo? Ali Shanazi tamanyi yali akola keeke. Yali afuna Katumba. Ng'ali nani? Ng'ali nani awo? Waliwo omuyimbi gwe yali naye. Before muyimbi. Yali nani? Sagala kumwogera. Okay, muleke. Ati munaye for security purpose. I know. Ate mukwano gwe yankubirako kasimu ku Lwomukaaga. Nanga asula mba myogera ebyammwe temunteeka mukozi tetujja kuteeka mu Shanazi ya Katumba. Alinga yali abitegedde nno n'abyogerako. Atangalaika akutya. Oyinza omubalula. Gwe kyembuuza kiki? Ye Shanazi alinga yawasa Tadiasi. Kana Sharebu tabanya kyama Shanazi ononsonyiwa. Maze n'omuyingi. Kati mukuyingiddemu katono. Ati yamulabirira.
Katumba takola atakola wakatumba obulango tebukyajja obulango kati bwali bujje wakatumba oba bugenda wabe mukibi oba bugenda wandawusi tese ndwa okuli akalango ka katumba ate yali akuba obulango bwonna ngaawo yabukuba naye omukazi okuva yamulugaya amugendere ku nsozi baluyite erweyi waluseeyo kati ono gwe twafunye ali biki ono gwe mwafunye oyo ye ayinamuko kasente ati kati naye ye mutalina buzibu ngamba ku saidi y'omukyala saidi y'omukyala ate ono mwafunye munaku nnyo kubanga alabirirwa kuva ku kyemisana kuva ku kyankya munaku tokimanyi no mwafunye katumwa abayi tunule nkubuulire ate mwagenda ne mugamba luli eri mbu omusajja atikkula konteyina omusajja mugagga ye Faisalu Faihale Fainali Abdusalamu ngenda okunoonyeza nka katumwa katumwa omumanyi atikkula konteyina kwalwa paaka ali ndabone kwalwa paaka batikkulya abatikula konteyina ono sente atikkula ekyo nakinene nnyo ekyokuba nga atikkula konteyina kwalwa paaka ono katumwa nga olaba senga sebbanga yasamira muli apakinga ewa n'ekibuya amatooke n'agatwala e Dubai n'agatunda atwala no kilo 2 n'atema ebikajjo n'ateekamu n'atema ensujju n'ateekamu kilo 2 nga bamuwa ntono ate bakuwa kilo 2 kisinzira bakuwa kilo 4 kati kilo 4 so otwala amatooke kilo 2 n'otwala ebikajjo kilo 9 n'otwala ensujju n'otwala ebbombo n'otwala buza era yagamba ogenda aclearinga akola biki ati beerimbikamu ekyo mbu wa logistiki naye katumwa ate n'amanyi nakyogera yagamba mu wa logistic video sagikuweereza naga bannange kekugwako nagamba bannange nze ndi wa longositiki neŋŋamba weekugwirako bw'oti afudde omusajja wa longositiki akola biki longositiki mpakinga ebintu nembitwala e Dubai nenzira katumwa yogera nti oli katumwa omusajja gwe oli katumwa oli wa longositiki oli katumwa so Sheri Matovu yafunye katumwa nawoza ofumbo wabugenda kuwangaala ye mama okuwoza kususe okuwoza ani awoza ati omusajja ye omukazi yewolereza nnyo okusinga bannange onjagala bannange abantu bagambye nti onjagala bannange wansudde mulaavu ati manyi Sheri kati nakuza yogera ng'ejjembe lye tumanyi wa lubaale kati olumu agenda nayogera nga jjajja lubowa nagamba yogera abantu nti onjagala bakakase ane tukikola jjajja nga ati oba jjajja yaba ayogera newa talina kwogerera ayogerawo naye nga ndaba omusajja ono wa logistic talina laavu ono omusajja mufeere naawe Abdusalimu talina gyagenda kutwala Sheri Matovu katuna mugofiira mu kifo kyagonja talina wadde ekikubi kati emikolo bakoze gyaki nga talina nyamutwala looni mogo gwa mogo looni eri essaawa yonna suubira ng'ebizigo babisika ati kyebataddeyo nga collateral security n'amayembe ge bataddeyo nga collateral security essaawa yonna suubira jjajja lubowa omusika jjajja kiwanuka simanyi Tambaazi simanyi bamweyana ati bataddeyo ng'omusingo newe wa ssente Abdusalamu simanyi Abduganiyu talina ssente talina nkyagenda kukolera Sheri Matovu nze kasana lwabe nga beewolereza bantu bagambe nti gwanjagala kibalume baffe bami musajja naye ng'ali mu live ali si alina emimwe gya bbulaaka ng'ali wati bannange nkwagala nnyo mami kasana wudde mami nenga ayingira ana mu itaano baba bayita bamami asookubaana omukazi omanyi kasotuka ku 3rd floor n'oyita mboti mu kamooli anyalina emyaka 4 Sheri muto simanyi gwe wakamulaba namulaba ng'akola ku bukedde wamulabidde wano mu kulya kaashi fe twali twamulaba dda kakano nate kankunyumize mba naine essimu kanjiteeke wansi Sheri mukulu ati mama wa Sheri ali wali waffe gundi South Africa wano alina byatunda nja kugamba mama naye wa AI yeyayamu gwe obulamu bw'abo abaana oluzo obuyise bwa bulijjo obwago mama wa Sheri ali South Africa bamuyita Sophie naye ali mukyakala ekyo kyokola bakita batya naye guvunule guzze nokola bwozi handi nja kunyumiza kikulu naawe okutte off guard tebalina life
ali nkunyumiza olugendo lwagenda nge South Africa nga ali mawali bamuvuga ntadi ya samaraka abawo mulanga namusanga awo ngali ayavula awo kugundi abayita wano ku Mirambi epoze lida Mirambi olaba wano ku kintu kikube ekikira paka last ekigatta ku Ntebe Road awo wakati awo ngamba Ntebe Road namusanga nga ayavula akaba ngeke kimwavuza omusajja wali kugundi ngeke kimwavuza tomani wali kizimbe kya Geoffrey Utayi kiri wali njimanyi ngamba longa ya bali seruwale akidi ngeke kimwavuza mu musheri matovumbu abasajja bamutwala ali mawali nga amulina amututti seri yali agenze ali nongenda okubuliza alima kyali wange tomuteka mu bintu ali byali byadda kati yamukyawa kati lwaki yamukyawa ali yamukyawa tomanyi naye yayagala kutandika bintu bya ejja kugamba alima kalanda lugo esewu yali bebo kubayo no bufumbo bwe batabula tadi yaso omutwe kati gwatabuka kati agenza aterera kati bamunaza ku bombe ye Luwero n'aterera mukko ne tadi yasi yali atabuse munaye nze sajja nze mbagamba nnyo mulekera okwemalira ennyo mu bakazi mugenda kufa pressure za nasima kati tadi yasi kya feeling esawa zino nze banka yonna ngobere tadi yasi lasi muli yanko ngawe mula nobera kula yoga mwe bama nze mukazi zana musoka mulinga ama kati ngomubuza gwe golina gwa musoka ali no gwali kuno yali wa muyimbi ki mukasero obero ngamba muyimbi ne tomboli ya muyimbi oya kolera keke yali mwa muyimbi tukoze endagano tontabala siri kutabala ye ali bwatyo ngafana bwatyo baye yali muddugavu mama yeruse bukulu Sainazi yeyubula saagala kukirowoozaako oba yakikola naye yali muddugavu musota yeyubula naye kati yali beautiful alabika bulungi naye muntu yali mubi ate wali teyali muddugavu teyali mweru kati weeyongirako buno obweru yawujjawa ayi naye bizigo ewandege yawe yasikira buzikire yalonda bulondo yabukola yaguba bugule yabusuubula ba mukizigo yanyika batako moto mbu ne bamusibiramu kati bakyamusibira ngo kati yanoga ngamba luli wali mukusooka ng'asula mu pipa yakyo era pipa twazigulawo makeera mukwano gwo gye bali ngamba omuntu mukwano gwo era nankubidde essimu nabadde eyo wabbalamu nangamba sula nyamba mba myogera ebintu byamwe temuntaginga nokola otya nangamba era tetujja kutaginga naye omusajja gwe wamuwasa Sainazi epozi serebu tabana kyama sonyiwa munange Sainazi ngalabi gundi agenze bwe lukulumya ani nze bakyannumya gino emyaka gye ndiko yerumya yekka kubengira genda kuvayo n'olubuto oyo fichoze ni beki sigo badogamba si oyo omukazi oyo agenda kufiira mmivuyo agenda kufiira mivuyo atenga fiira atya mmivuyo she's trying so much okukakasa tokakasa mukwana tokakasa wantwala bano Salongonsi kayina Salongonsi ko mujukira yalibwa ebintu byakulagula ebyo sibimanyi Salongonsi kubamu kubano mawuli nga ina abaana wabakazi amekambeka n'abaana kati si egwa soso kuzaala beki Salongonsi kati ebintu byo byakudaala yaka byagenze Barbados mama bali wano gundi bagenze wano gundi wa kitezi si kitezi si kitezi gundi Lutembe si Lutembe Aero Beach nabinonya alinigwe bagita bateyo beach yao gundi giyagula si yali ya jeno sula bali balinye ennyonyi babintu babyogedde ku airport nga bakulumya kakati nze njagala okubabuulira bali wakiso kyonna kye bakola n'ebyo byonna mulumya nze munumizaako ki nze siina ssente oba mulumya nenze mbakakasa nga bwe yazikoze ku mukolo omukolo yali yazirya dda kati ze bageze mubazijjewo basondasondiira kitegeeza bona abantu balina ssente tebabafuna sente tewali naye nze kigenda okunnuma omugongo gugenda oyo omwana agenda kutuuka mu myaka 4 ng'atambula ati lwaki ate omugongo gwafudde olweddi ate gutya ati oyo omukazi naye maama alekerawo osemberera kamera anti buli wasembera kamera bwati nga ati juga tannatereera tomanyi omukazi obeera olubuto onoozaala omwana ow'obuwala feesi egejja ekibadde okimanyi God knows abaana b'obulenzi bategezza bakazi feesi kutolaba mukazi wa Sara izitolo wafanana nga batazalanga naye feesi ogiraba ng'ejjagazi at least ko ye uga oyinza okuloza tasalanga ati ye mukazi mutono ate feesi eringa ennyira eringa engolo
ajja jikuba kala ate tuswajigeraganya kuyona ate bana abaana bali photogenic nti wabakwata video tasembera nnyo kamera nanti ngamba noli kamera agireke ate nayagala kukakasa lumaja yita mwagweno bate bagamuno bagenze Barbados nedda tubageze Barbados bagenze na abayimbi gye batira okugenda eyo abayimbi gye batira okugenda simanyi ne bali awujju Zanzibar bagenze Zanzibar tubageze Barbados balimba bagenze Zanzibar ate waliwo ka offer kabaweereddwa by who by someone sisi kusente zabo sente bweziri yesu olugende Zanzibar sekajja atunda obugali bumeka olunaku tuli sente business bazekedda ate business eziwazo yoga ati business bali siwo obugali no woleka kasiru ngoteka price tag okitegedde tewaliwo business eriyo yetagisa magezi tebalamuza kagali akagali kabira ko price tag ndi mitwale ina no woleka kasiru olijaja na kuliko price tag teri kagali ka mitwale ina ejebuli okuba no mukazi wa Bruno ke yabalimba munyakala kagali ko mwana ka mitwale 3 mu 5 yali agala kubaka abiri obugali buli mwenda 10 15 kisinzira walo bine imotoka ebiri mu mega ebiri ne mu milioni naye obwaseka jjabo n'obwekatwe agakatonda mu ggulu sibwa na ugezero gya mu business baleseewo business baleseewo esimu batambudde naye y'emikono bagitadde mu roaming nga tebannafuluma gundi gwaga kitegeeza nti oba osobola okubakubira n'omufuna n'omubokinga tewali business ndala obugali ne basibawo kubanga tebasobola kugenda ne bamalayo omwezi ekinene nnyo nakwezi according to the budget Zanzibar obeerayo nga tolina sente zikumala bagenda kudda ate bagenda kudda batandikire nga abatabadde ku zero kuba kati sawa yakuze bana ku masomero balesi babazizaayo naye kati era just baagala kukakasa mwe bazizaayo abana ku masomero tugendako ne Barbados temwagenze Barbados mwagenze Zambia Zanzibar bageze Zanzibar tebageze Barbados naye kati ekirala kyembuuza ate sekajja batutte mutwale gitayina yagambye era omukazi yagambye yamututte kuba birthday kati olaba sajja omukulu yagambye nze omwami wange birthday mutwala bweru omukazi wo mutwalawa okuleka okumanyira oli akola ebirungi birungi kibyakola birungi kibyakola yasoose okuba n'omusajja nze omusajja nga walekawo amakaago n'owangangu kati naye nakuwangangusiza ali mu nzaalo 5 mu basajja 3 awo tuwabaawo layifu oliki ekikuluma kubeefula balinga abakagwa mulaavu omukazi alinga eyakagwa mulaavu yazaala wa 15 oba 16 oba 17 oba 2 e Masaka eyo mu basajja bagundi n'azaala owokubiri owokusatu owokuna owokutano oli mu nzaala 5 muwekoze ebintu by'abantu ba sweet 16 ba momo 19 sweet 19 sweet 20 oli mukazi mukulu sana kubeera waka ogenda Barbados for what abantu bagenderi Zanzibar batutte ebyana ebito ebina nnyashe ebina mabere tutu mwe naye bakusanga bichoze ni beki ogenze kolaki genda mukumanyagana tulina genda eri muki mu bifo by'abantu abali akazi abantu abayine emibiri emirungi abantu abalabika obulungi kati ekisinga okuswaza kikino byomugobamu ate byageze ati tawulira byomwagamba agendemu yabikulekedde ate kati nze ate gwogera mukumanyagana sijja kugendayo shoze ne beki tulina genda Barbados tulina genda Zanzibar tulina genda mukumanyagana kena mukumanyagana totumalako mirembe naawe buli kaseera nino omwami wange nino omwami yasulawo maka gubangame amusali mu ddwaliro Amos yazirise omanya Amos naye alina ebizibu bye bimuluma yazirise ali mu ddwaliro ali wali kugundi bagira bate ddwaliro ku Salama bali bajjanjabira sugar simanyiwe bali bamujjanjaba Medivine wali wa kugundi kujja live wansi limanyi sibara Medivine tolimanyi bwe bajjanjabira abayimbi bokusalama ologaye yafa oli yafa yali eri ku Hinlobu waliwo okusalama road yafa bagamba omwala lekaje ekitabo ekinene agamba buli ono muyimbi tubale tumubanya naye talabiseeko ono ndowooza ye aleka yeeyo baseri bwe babajjanjabira Amos wasuze leero anti abadde azibye omumwa takyayogera ekintu ky'okuziba omumwa ekyo ng'okyagala nnyo abantu baagaliza kwogera azibye omumwa gwe ki ekitu Amos mu ddwaliro sugar anti tamuli bulungi ali Amos ne sugar bakyeyagala nedda towayi kati nno nze nonkubuulidde bakyeyagala ate nga amulidde amwogerako ebintu bingi biti
ebyo yabyogera dda byayogedde recently wano nga biwadde gundi ebyo yabyogera dda yabyogera naye nzaba abantu njagala kubawa amagezi ga mirundi ebiri leero sigenda kulumba Sugar ate leero sigenda kulumba Amos naye bangambe Amos buli dakika akubira Sugar essimu ate yakuba kati kambawa amagezi bantu babiri leero njagala kubeerako Newton for the first time Amos kinamu akamanyire ekyo kivubuka ate lwaki ate nze nawuliddeko ng'ovuddeko ssimu ge bamukodinze ninako gwe nabaddeko gwe yakubidde essimu ng'ate abantu bajja n'agamba ebintu ate nga waba oli gwe yakubidde essimu ate ng'abamanyiira are you sure nedda kakati Amos talina buzibu n'obule bwakeredde wawulidde byabadde wasenga asidi waliwo omukwano gwange yabimpeerezzaako mbu ate ono si gye bamuzaalamu ate eno ebyo byonna nze mbimanyi naye nasalawo kubisirikira obadde okimanyi kino si yamuzaala I know soka omudumpemu kati lwaki buli gyobadde toŋŋamba anti tubadde tetunnaba kutuukawo watuuse kuba olwo n'ebintu biri mu kufuluma gw'obadde ng'okimanyi nti si yamuzaala nga lwaki toŋŋamba nti si yamuzaala anti nga omanyi munaye waliwo ebintu ebyogala kati neesigalize kati aho waneesigaliza n'ofuna ki neesirika wabifunamu sente mmeka olina sente mmeka mu nsawo waawe siina kati lwaki olero ku kiriibwa kya Madiina just nasalawo kusirika kati wasirika tebyazze bannaye omuyita otya neiba oliiza neibawo gwe onoogambye omuvubuka ali ku kicupa mulwadde mpiseewaawo ne baŋŋamba bamutaddeko eyokusatu ku sipiidi batyo yasuzeeyo bagenda muteekako n'ey'omusaayi ate gwe gwalazeewo abadde assa nnyo ne gufumuuka simanyi abadde assa nnyo alekerawo okussa asigaze omusaayi abadde alumye n'olulimi lwe bamutwalidde mu ddwaliro Amos ng'enjala emuluma ekifuba kimuluma ebintu mbu bayogedde ku TikTok naye nze nadde sibimanyi mbu bayogedde ebintu bingi ku TikTok kati n'agwa eri n'abambaala n'azirika ate jjukira Amos Pandi Kid bano abana abatakulidde mu nnaku engolo nno ate nkubuulira gye bujja bakubino ebabeerangamu n'aluna mu biro eno mu bibiina mpuliriza gye bujja nja kukuba engolo nkimanyi ate bwe toyagala Amos ate simwagala namukola kimwagaza anti kakati banaye Amos naye tumusaasire ng'olabye nze musaasira nti yagwa mu mukwano ebyaddala nze ddala sinagwako mu mukwano naye nali nfudde kisoboka nagwa kutola nti mpapaala bulijjo wano yasamira naye sinagwa mu mukwano tosobola oli mafiya ne goyine ewaka era olinda lwalina oba tolizza kibadde kyetaaga hano mmeye nkunyumizaaki abamu ku beewange bennina basubscribing Cement with Media tumala okukola notification esookera kuli kati kinaalabika kitya owasindikidde essebo emboozi zibabula nemudda ku nze oba ku ffe badde nkusaba ako katememu ku lw'amaka gange okusigala nga kuba tukola ebintu bino naye naffe mutusaasire n'alabika ntya nti ate famire yange gintadde mu discussion kyenjogedde ekituufu bwe tosobola kyegaana omuntu waliwo oweegaana nenga ne buyino waali bwino waali kyokka bambi dayasi tudde mu bintu ebyomulinda lwaligenda ntogera bintu bya kisiru dayasi ngenda kukubira ku pano yo bimaze so naye era bwagenda tozza ekyo kikuli mu mutima gera mu maaso sula tukole kakati bannange omwana agenda n'agwa mu mukwano ekitawanya Amos Robinson bwatetegekedde teyagwetegekera Sugar yajja ewa Amos ngaze kusula muvubukono mu mukwano kati owaayiriza genda mu maaso era yakikola mission ya Sugar yo eri successful eyabali yineegwa buta eyabali kati yagwa kati nabo balina era nze nabagambye nabadde ngamba Amos nabadde mukubira naye nga takwata ndoza atyo ku recording ate nze si recording abantu lwaki ekyo wagisiza anti muna yekengera kubanga buli amukubira mu recording nze Amos nayogerako naye twayogera essaawa nga 5 nambulira obulumi bwayitamu era mu kaseera ako nali ntandise okwogera ku nsonga ezo nga ntegedde bingi actually Sugar yangambye nkubuuze olina buzibu ki naye nga
omulimu nnyo bwoti kati Sugar nayogera naye gwe gotayombangako mwalimu yombyeko akyebuuza kati nze nali just by then nali mbikola nga onga wa mawuli nga wonoyingira mu nga sina side naye nolondako side zonna muna yaterwa kwanti abantu batunulira nnyo nti ndi kuba Sugar because nasooka nentuula mu kifaananyi kya Amos nga yo omwana w'obulenzi nendowooza ku maama we Madina ataddemu ssente yakola buli kimu nze neeteeka mu bifaananyi bingi nze nabeerako ne mu kifo kya Mulyannyama ati Mulyannyama Honorable kati omulondi wa Makindye West gwe yatutenga alayira kati sister wa Amos nkubuuzizza beberegenda okwogera ebyekisiru gwe yatutenga alayira gwe walabye ki saagala okiteekewo bweba ne mukulayira si gwe twalabye mweraba kuba gwe yatulaze gwe tuba tugenda naye nti ye mukyala we gwe ate atulaze tuleeta Mulyannyama wano wate olinga teyazze buzinga gundi nga omanyi omuntu ate tayagala kulabika mu bitiibwa awo bwaba kufezera fu baba gikufeze gite ebeegeze yoyo gera mu maaso yoyo bannayo yoyo kale gera mu maaso singa avayo nga si yeye tasobola kuvaayo nawo okikakaza tasobola kuvaayo kati omulumirize yoyo nze gwe mmanyi kale nze mukyala wa Mulyannyama gwe mmanyi ye muganda wa Amos gera mu maaso okitegera abasigadde nze sibamanyi ye waaki abayenda naye ani wabanga si yoyo gwayagala ali ayenda wabanga gwe yalese ku mukolo si yoyo gwe tumanyi nati ani ayenda tokikatiriza nze mmanyi yoyo kale yoyo muba mmanyi mulala mwe mmanyi naye nga bambi anyway gatuze mu serious notes Amos alina obulumi Sugar abantu balina okukitegera Sugar be bano ajja mu bulamu bwo nga azze ne mission ye Sugar yajja mu bulamu bwa Amos nga alina ekigendererwa with a mission era n'agituukiriza kusuula mu bukono mulaavu omwononera bulamu kivuga nti Amos alemereddwa okumuvinga on ate Sugar ya moving on kubanga Sugar yaddayo dda watata w'abaana be mu batata b'abaana be yaddayo dda njo nabira bene kwita mukinako bukafunja dayo mu batata ba myai do research myai no yaddayo aho ni wakubuliza ofa kinayo kati wotukire mukako ne research ofa kinayo nedda nti kati ola wosowolayo omutwe tukunoonyerezaako ng'aba mawuli kubanga Sugar yali mu public domain ekintu ekivaayo bwe kiti tulina okunoonyereza tumanye si mu bubi kubanga nze simuvumangako nera nawudde ne musimu ne Amos nga akyogera bwe yabeeranga naye ng'ate era noona agende wa baby daddy we naye akimanyi engeri gyata ayina onaakwata video ayina oli owagundi okitegeera ogutali musango nze Sugar simulinaako buzibu naye Sugar ekizibu kyayina nti omuvubuka ono ate amuwunzise nnyo kubona ne awunzisa ani Sugar yawunzisa omuvubuka kubanga omuvubuka tasobola kuvaayo kwewozaako namudde nga yeewozaako bye nkugambye nti mu tayimu eyo esimu we baagikubira ye tayimu nange we nayogera ne Amos okumala essaawa ezo nga mwogera ki nga twogera kubanga nayagala nnyo okutegeera omuvubuka ono kubanga Amos nali mumanyi ng'akyali mu film production wagezako nnyo otegeera oba nayagala nnyo okutegeera story ye oba obwongo obutegeera bulungi nayagala nnyo okutegeera Amos nga ye omuntu ekyamwagaza oyo Black Sugar kyali ki okitegeera yagalika toyogera bintu bya kisiru nayagala okumubuuza kiki ekyakwagaza omukazi oyo n'akimbuulira ne mubuuza biki omukazi oyo bye yakola nga biri exception nga tobifunangako kacyangu obaawo n'abiŋŋamba nti gundi tabikuwangako oyo gwe baatugambye n'abiŋŋamba ne mugamba kakati kati ne tudda ku side ya maama nentegera maama ye Madina nentegera connection eyo and all that ajati okuba maama byonna nembitegeera wabitegeera ajati okuba maama era nembivaako saddamu kubyogerako wantu wonna kadogera biddamu wano ajati okuba maama toyasama bintu byebyo wamaze njagala okubategeeza Sugar you're my sister naye omuvubuka ono ate omuvuze nnyo amuleke mu kaseera kano amuleke kubanga nze nkugambye ecupa kati 3 ezakamugendako mu ddwaliro wano netwaiza Amos nga mulamu annange wa recording ze simu si recording a simu Amos Lovins where are you yosindimu obu bidako ndimu obulumi mu kifuba wano mugude bakamuteekako ecupa nnya message yiyo wadde omukubidde nabadde munoonya gamuko babiri bibogera ku TikTok
Lero kumacha nga yasuzeyo mu ddwaliro mulwadde ebyaddala kale ozaze njogera kale bule ne Amos yandibadde mu bulumi buno bwaliko leero singa si sugar omuntu talwalako sugar akola bwati sugar yategera Amos nga we nkugambye kati sugar byonna byakola abikola Amos amutugalinga obwongo amuchunya omanyi eri emotional distress jaso je yamutaddemu kitasobola kuvaayo kuwewozaako kubanga like mama Madina abajja kira bamungeri ndala tasobola lwaki abakyala mungeri ndala toyasama wantama dekanjogere ebyange katasobola kuvaayo kuwewozaako kubanga Amos alina baaswalira sister we ye mukyala wa mulya nnyama ekitiibwa ekyo weekiri so akose ya advantage okulumya omulenzi nino omulenzi naye ayina obuzibu aganya okwesonyiwa omuwala ono kuba nze namubuuza kiki sugar kye yakkola kyotasobola kufuna mu bakazi balala nze nkwetera abakazi mukaaga olondeko ekimukulondoosa buli kasana n'omukubira nga amasimu okitegeera teyambuulira nze ne mmala nenkitegeera nakitegeera yamusiba akatibba kati mulimu abasajja abamu nga tebali exposed ku bintu ebimu okitegeera kati ng'ojja n'ofuna omwana ng'ogwo omusege gubbulaka sugar ne gubikola byonna n'ogw'eddalu ne gumala ne gudduka kati n'osigala ng'obonaabona ng'oboyaana kati waliwo gye bayita endipo yamukuba endipo eri masavu kuwa viewers nga ojagala kuddamu kulabako nenga tekikyasoboka okitegeera kati jjukira Amos yalabanga message zonna Black Sugar basajja bamuweerezanga Bashalomu Balati Wizi Baziga okitegeera obadde balabi balungi lindako nkunnyonnyola kati kamanya g'abantu mu bintu ebyekisiru bino byekugamba nina n'obukakafu nina n'obujulizi nze soogera kale bule n'ebyo byonna n'asera gwe kigwosobola okubeera n'oyagala n'ogwa ku ssimu ye okitegeera nga mulimu abasajja basindikidde like oba message nga ziri okitegeera message oba n'abasindikira patisi oba n'abasindikira omukazi yagwa mu ssimu yono nga naye bintu byebyo ye ng'asindikira ani atuweyo amannya 2 nze kuwa amannya 9 ye Sugar ampeyo erinnya limu nga Amos yakwata essimu ya Amos nga Amos akwanya omuwala gundi Jose Naji oba gundi obaani oba omuwala yenna lwaki olwesokede kwere just example lwaki osokede kwere erinnya nze just ndetanga example neruli wali ngamba oya sama tonde ta bigambo just nze ndesenga example tine Sugar ntine ye Amos asobola okubeera nga alina message wane z'abasajja bali basindikira ye erinnya Amos ligwayo litya ye Semakula Musa ngamba si Amos Kwito kakati n'ekirala kyenjagala obbagamba era nalabye kumanyiza ebintu ebimunze embigoberera n'endaba byonna Lati Wizi nti Amos yamukubira essimu yakoze ne live ekyo kituufu yamukubira essimu nesi bya kakati nga boogera ekitegedde byadda olunaku lwajjo nabaddeko ne Lati Wizi twabaddeko ABM actually ne mubuuza kweyo simira kati gola ngana yondaze chat yo nandaga walabye dates ndazirabye zali zaddi za kakati Friday kakati tewalabye anti kyenkuga anti nedda kyenkuga gola kyo wakanya kyenkuga manga nalabye tewalabye dates Amos Lovins yakubira Lati Wizi nga amugoba ku Black Sugar buliriza ebyo byonna byeyogera bituufu era ne ku Friday kati ano lwakubanti kati mugenda kundeetera okwogera kyengamba kikino ku Friday Amos yakubira Black Sugar nga amukubira nga takwata n'akubira Lati Wizi n'amugamba olabeka gwoli ne mukazi wange nemwesonyiwa kale nze wabanga yakikola labayo twaliwo abantu 6 bonna baba basobola kugira Lati Wizi yali ayitudde wali Sugar yali atudde wano wano nange atudde wano ng'amasimu galimu over 50 ng'ayaayaana kati omuvubuka oyo gwolaba oyo ajja mu abagamba ebintu ebyekisirusiru nkalira bintu bya kisirusiru byatugamba naliwo kati ekyo kibanga kituufu bwe kibanga kituufu nga Amos Lovins wakwata essimu n'okubira Lati Wizi mu nnaku zino kuba nze mbadde manyi by'emabega nga bakiyaga ne Black Sugar n'ebigambo bye yayogera essimu zaali mu loud kakati awo
Amos nze nkuvuddeko era sina kye n'okulaaja n'omukwano gwalina omungi si muzaali mulawudi kale ku Friday ye nammwe bannaye musaasire Madiina musaasire bannange Amos ne famire ye mutamanyi Amos kyayitamu ate ffe yakyeyisaamu ate nze shuga njagala kugamba ekintu ng'abavubuka abalala ate waliwo ekintu ky'obeeramu n'olabira ddala ng'omuntu akututta omutima so kati nze mbadde nsaba black sugar ceasefire wano muvubuka ogenda kumutta kati nze kambagamba ekisembayo sugar watatta Amos ku kyemmanyi kubanga Amos ali mu state esobola okwesula mu mmotoka essaawa zino abantu beesulanga mu linnya yasoose kuba biri kuliko agenda offa wani sugar bw'atatta Amos olwa stress emotional distress gyamuluteeseeko oliriza kintu kyangu bombi batubule gye babaziika asooka okufa tugende tumuziika hati sugar ye mutanze gundi muna Kenya tujja weereza mabuga kati era tujja kubeera nga bizibu bijja kuba bizibu ku bizibu mungi atakwaddemu amabuga asinga kati Amos weeruweeru wawe Masaka nja kubuuza awo kumpi tujja muziika ne kakati ekyo ekizibu ekiriwo nti sugar naye alinga akozesa akasonso kankutugalingeo bane omwana yagwa mulaavu ndiwo Amos ne w'omugamba wesonyiwe black sugar olanga abanga amwesonyiye bwati ogenda kulyanga ate abantu bakugamba ate yazemu n'amukubira hali yazemu n'amugamba bannange mpereza bannange ku mimwa nze bannange I miss you so much bannange gwe wali abitegeera gwe wabikola nga siddanga mu kubifuna yaye bannange nfa kati bantu temuddwaliro naye kati wano Amos woyogera naye agamba nze oyo omuwala namwesonyiye n'essimu namubulookinga buli wamu sala nakumanya byemukwatako ogenda okulya nze nabakigato bange nga bangamba uwo naamukubidde ayagala nakumulaba ku live ngamba kakati ye tukole ki kuba bana ababiri obalaba kalya kuba nze nfa ku kalya ya muntu oyo mwana nze namulaba ngeja strugglingamu ngali mu baalo naabo bagita batya Queen Production nenga tanafuna hiti kyokano muhandisi mulungi mukama amuyambye obadde osituse lwaki tewesonyiwa omukati alaba mukisa gwe gulimu ono jukira atandise ositukanga ebintu babikola n'ono kati alaba mukisa gwe gugenda kati sugar wakito kale sugar kiriza ofuke hajati abasajja bona nze kati sugar mugambe ekyo kuba nange nako okwegoba naye yampeza wano message zizi no singa solo zikulaga nga bambi ngagamba sura kikibuzibu ki nenga nange yakuvuma ati yanvuma nange simuvumangako naye nakubuza buzibu yambuza nanga sura kikingondi munnyo kogwe ne mugamba naye sister tewali just nze nfaku omusajja bannange mwagala Amos afe nga tayina muwolereza kuba gamba Amos teri muntu agenda kuvaayo amuwolereza family ya Amos tegenda kuvaayo tegenda nakumugamba kyakola tigenda ogambe oba oyogere ensonga zino mawulire ate management ngambe ebene plan byayo zabyo hadi kati gwe waliwo ekintu kyemutanda bakutegeera bali bayina ngeje bagala okukikwasaganyaamu ati nga kya family hadi nange kyembagamba nti kati kino ekintu kyaba kigenda kuba because ebyo byonna byobadde ongambaawo nze mbimanyiko I know. Kalwachi uje tobitu. Ne mchala mumanyi mchala Madiina. Mumanyi ne just ngamba babitereze. Kubanga bona bayine. Kubanga bona bayine ekyo kuswalira. Okitegeera. Otherwise black sugar wonolaba omuvubuka ono ngolabiko olinga yagala okumutta. Ata yagala mutta. Kati omuvubuka ngai kati yasuze mudwali wakamuteka ecupa nnya. Okitegeera. Ate sikale agenda amulabeko bulabi wali ku Medivine alinza okuba wali obadde balabi balungi kuba musajja ayagala nnyo omukazi Amos namugamba wesonyiwe nze nkwete wano tulere y'abakazi olondeko naye ebintu by'okurecordinga abannammwe bigenda bajisama weesuga ng'omuntu asobola kukubira simalozo ojja mu recording nze nayogera naye saa mu recording era senga nze kati ate nze ebintu binayogera ne Amos senga nalinga bano abantu bano balusikino bano abarecordinga abantu kati ate nze ate binandikoze byandibadde birala nnyo kubanga ffe twayogera ebintu nga ono gamba nti ogamba muganda wo ne byamayimbe byonna mubyogera toyagala bintu ebyo ate byamayimbe bitya ate wabingambye asa bikugambye kati nenda bitegedde ntya mwate kati suge yabikugambye nedda gwe nagambidde wambi no kino bibe byamayimbe ze just chemanyi ate ovudde mu flame omanyi ekindi ovudde mu flame ekyo balina dema nedda ze chemanyi Amos wanono
Era musajja respecting obuwangwa n'ennono. Nekiri kiŋŋambye ogera abantu bakimanyi kyewaŋŋambye ekyamayembe. Bagagulawa. Ekyamayembe sinze nakyo kugambye. Otandise okufumira empisi wano ku gundi obadde ompa detail ku Sheri Matovu. Kubano otidde. Ekyamayembe kyo ya renti. Ekyamayembe kyo ekyemisana. Ekyamayembe kyo mbadde kazwaki oyogedde ya behind the scenes tosobola byogera wano. Ati kyo sikijjukira nti nakyogedde. Nenga nze kyemmanyi Amos wa nnono. Amos musajja musamize, musajja wa nnono. Era shigono wonolowooza nti gwolowooza onoyita omugezi. Bajja kukwata mu bajjajja. Bagenda kusindikira jjajja Lubowa. Abasajja bonna bakukyawe okumeewa Amos. Kongoli Amos musajja wa nnono, musajja wa mayembe, musajja musamize. Mazino okyogera. Ate kubeera wennono kikujjako. Obeera mulogo. Nagambye wangambye balina mayembe. Ogambye wano omusajja wa mayembe. Ati musajja wa nnono. Nze kyonze nkimanyiko nze nga nze omuntu. Ndi musajja wa nnono, omusajja alina empewo ze. Okitegera alina empewo ze, ye musajja bano abantu abatunuulira ebintu by'omu maaso. Forwatera. Ndowooza babayita. Babayita fortune tellers. Kati ye kyekika kya Amos Rovins. Ye lwaki teyeeragula. N'amanya nti no before mu maaso eyo nja ku meeting omukabu n'ata mu meeting. Era akyogera yangambako nti lumu Suga wananyiga wanakozesa obusungu n'anyiga n'ava wano nga simuwadde consent. Wanaddayo waziga ajja mukuba emiggo era yamukuba.